Nkwaniriza nnyo atulaba ku emboozi mu UG aweebula nnyo balidde ddala kutulaba n'okutugobereranga ebbanga lyonna. Amannya nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan CEO kaniwaneko ssebo owa CEO wa Kitale CEO ababiri ku emboozi mu UG ssebo twagitandika ababiri Musajja Mayanja akubolwali lwakubera bize nnyo wa n'obula tulabika Simon nsanyusa okulaba nange bwe ntyo tubeerayo ensi eno efuuse nzibu nnyo bantu abamu batandise tukunamira obukunamizi kiyatukoze kibi nnyo ana Simon ensi Uganda olwo okugidduka era sikyanenya abantu badduka Uganda sikulimba omuntu ng'olina w'osobola okuddukira odduka n'oviira ki Uganda kyammwe kino kale naye nga leero Simon ebyo mbadde nsaba tutunuulire of course abayimbi bangi akumpi wano buli muyimbi akola ekivulu wabweru wa Kampala ne wano n'okusingira ddala mbadde nsaba tutunuulire wabweru wa Kampala tulina abayimbi abadde bakola nnyo ebivulu abadde mu zituwa omukulu Eddy Kenzo abadde ne tuwa gy'abadde akola eya road to Eddy Kenzo's festival egenda okubeera ekkololo essaawa yonna wadde ndaba tenabamu nnyo maanyi gali awo then omukulu Palaso abadde ne festival Golden abadde ne gundi Golden Tour ng'atambula omukulu musajja waffe Kapapaala David Lutalo naye abaddeyo ate era agenda kuddayo n'abalala King Saha naye abadde atambuza zaakayo bw'agamba tuwa nayo yali yeyamisa Kisemakula tuwa zibaddemu. Ekibuzo kiri nti Simon lwaki abayimbi abamu bakoze ne bafuna abayimbi abamu ne bibasala ng'ate bonna olaba b'amaanyi nti oba oli abantu baba beetaga okubalaba. Business teringa mupiira. Omupiira gukuwa options 3. Gukuwayo win. Omupiira ogusambibwa. Gukuwa win, ne gukuwa loss, ne gukuwa ne draw. Business ebana options ez beri. Bw'otafuna ofiirwa. Kati ebidongo business bw'otafuna ofiirwa. Kati endongo ya leero lwaki esala nnyo? Kyekibuuzo. Okusala kw'endongo kukolebwa factors ziringa 2. Ezimu ziri natural. Otugamba natural zezo factors nga ne bw'oba oyagala nnyo tosobola kukibuuka. Factors endala ezitali natural zibeera man-made. Bwe njogera man-made zezo embeera ze tweteerawo ng'abantu ne tukyeriisa. Manchi baita okukyeriisa kikulidde naye nga gwo kyeriisizza. Okitegeera nga gw'ovuddeko embeera. Omuntu osobola okubeera omwavu nga natural factors zikwavuwazza. Nini oba wonogana ne Mayanja singa akola bwati ne bwati ajja kufuna sente. Kitegeeza wabaawo embeera gye weeteekako n'ekikuliisa. Kati ensonga ezimu ku ziri natural ezisaza endongo y'embeera y'obudde mu kati nga kaseera kano ke tulimu kankuba. Nti ne bwoba walanze nga walangiddeko posters nga wazisibyeko ne ku bire obulango nga rediyo z'omuggulu ze zibukuba ng'abantu nga bamalayika be bajja be babuulira abantu mukama nti owaaye Simon Roka ayina show ne ziwera ssaawa 11 ekire ne kisimbula ne kikya ku 2. Of course shebe ino okukola ki okukulya eyo natural factor nti season gye tulimu kati nga kati mwe tuli ya nkuba era bw'oba ogenze bano wano mu bibuga bamanyi nno okwegumya enkuba ekya ku ssaawa emu munnakibuga nayambala engatto n'ayingira endongo era ku 3 n'obalaba naye enkuba etonnye mu kyalo ne bwekya ku 10 endongo bagiyingira zingako buzinzi weebake ng'enkuba etonnye n'esimbula ku 7 8 9 10 11
bwemba mwakubye ekisaakaate musinguleko ebintu bye mugende ab'ekyalo tebagiyingira mudde ku kyalo ekiddako awo tewali ajja kulabawo ndongo kuba enkuba bwetonya ssaawa 12 mu kyalo obudde buba buzibye kati ani afuluma nga lutonyerera luti totototo nga obwo obutototo nga bukyafuluma mu ggulu ng'ani gw'ofulumya mu kyalo naye wano mu kibuga omuntu ava ku mulimu gwe essaawa 3 nagabo bandageko wa kozi mwage waliwo ki tiwaliwo kino nobasanga kunnya bakoze eki bazze eyo yembeera y'ekyalo number 1. Number 2 embeera eri natural. Edda twabanga ne seasons mayanja nga tulina season ya kasooli mu bitundu bya Mubende Mityana n'okudda eyo munda era kati nga kano bwani makungula ga kasooli Masaka mwalinanga ye mwanyi mwalinanga ya amatooke era ng'ogw'omukaaga ogw'omusanvu ogw'omunaana ogw'omwenda ziba sente endongo eba evuga omuntu atunda endebeze 2 ku 14 ke 8 ng'endongo ya kasanvu ng'ayingira endongo ng'agikuba kakati olwaleero we twogerera season ziringa ezaafa abantu bali mu kyalo eyo enjala ebatta mayanja obwavu buluma abantu mu kyalo n'okusinga bw'okirowooza era oba olinayo abantu bomukyalo gwatulaba weerezayo kakiro kakawunga embeera si nnyangu gye twasuubiranga okuva kasooli kati ffe tulina okusindikayo akawunga kakati ezo natural factors naye ate n'obaawo embeera endala ezireetedde endongo okusala nga teyandisaze endongo eyo okusala nga teyandisaze ebimu abayimbi ffe tubikola ebirala bapromota be babikola ebirala kwe kwesiiga ekifaananyi kye tutaliimu abayimbi mulimu abayimbi ng'endongo yammwe mukimanyi bulungi nnyo nammwe ye Kampala wano mu club wano Simon badde nsaba onzikirize bwe kiba kisoboka nga tetunaba kugenda wala mali njagala osooke omenyereyo abayimbi kuba gobadde mu zituwaze bayimbi ki abakoze mu tuwaze ezo manya gaabwe n'abayimbi ki abatakoze bulungi kijja kunyiiza manye Katonda yakola bubi abantu nti omuntu yenna bw'omubuulira amazima anyiiga abantu baffe baagala nnyo okubalimba n'okubabikkirira naye kati kanjogera abakoze obulungi n'ekibakozesezza obulungi n'abakoze obubisi tujja kusirikira amannya gammwe naye nammwe mujja kuba mukimanyi tuboogeddeko omuyimbi gwe bayita Eddy Kenzo akoze bulungi nnyo era watono ennyo we yafunye abantu abatono ndowooza 10 ziringa 35 ku mutwalo tobala nnyo sente ojja kutabuka kuba njagala okugamba nti bwe yali ekiboga yafunawo abantu be nga bakakaaga n'agenda Hoima n'akola n'agenda e Masindi n'akola n'agenda e Fort Portal n'akola bulungi n'agenda e Mbarara n'akola bulungi agenze e Mutukula akubye ennyonnyo agenze ekyotera mu kisaawe akoze bulungi agenze Busia agenze boda ku boda yonna nga bitambula bulungi Eddy Kenzo akoze bulungi David Lutalo akoze bulungi Misa Kisemakula akoze bulungi ayinza okuba nga teyatuuka 10 ku 10 nga bwe yali akirowooza naye teyakola bubi factors ziringa 3 abo bengezezaako okugoberera bentambuddeko nabo n'amawulire nga bwe gaboogerako besimensioninze mwalibanga muli ku page B ey'olupapula eno abakoze bulungi kati abatokoze bulungi muyinza okwesanga sayidi yeeno bano abakoledde wano mu Kampala bazawi sijja kuboogerako ndi mu byalo factor number 1 abayimbi bano balina enneeyisa embi ey'okulimbanga abawagizi baabwe ne bakulanga embiriizi n'otagenda ne bakulanga ogwokubiri n'otagenda ne bakulanga ogwokusatu nga abantu bamaze okukitegeera nti gwe toli waayo nojja nobasurprisinga nfuna bulungi abantu bagenda okukkiriza nti olabika wazze nga gwoli ku stage gwoli mu kuyimba
abayimbi abamu bawaddenga n'enkola nga Jane Drive n'agikola ate era n'abula. I will not mention someone's name. Negwe weetegedde akola omuzobo. Bannange. Mwana ngenze nga nkyalina we njagala okunywa amazzi. So mulimu abayimbi ab'enkola eyo nga Jane Drive n'agikola ne mumulabako emisana nga waali ne munywa naye ku kyayi olw'eggulo n'atalabika. Ekyo ekikolwa kikyamu, eyo nsobi eri man made. Kati promoter agenda okutwala nga wooli ebyaddala tagenda kufuna sente kuba walimbalimbawo. Factor number 2, abayimbi tuyimbayimba we biteetaagisa. Oli najja n'akutwala e Masaka n'ogenda mu club emu oba Doris wano wansi oba ogenze mu club Ambiance oba ogenze mu club ki e Masaka nga bumanyi abantu b'e Masaka. Kati n'osangamu abantu bo 100 mu 5 nga n'okuyingira baguze kyakunywa ku mulyango gwe olw'okuba vibe ekutte obadde ova mbalala eyo n'okyamako mu ka club ako n'osangamu kaliyoki nga yasooseewo naye nga abantu ntuwe bali awo ne bwe omuyimbi Geoffrey Mayanja ali mu kizibe ga DJ gero tekeyo mbakubemu kaawo n'olyoka oleekaanya abantu gwe ne weerabira nti ekyokoze oli mu kwetta. Kati enkeera bagenda okuteeka ku Maria Fulo ng'abantu bakulabye wansi wali ku Doris ku bwereere Friday wedde oluusi ng'olina n'ekikolwa kye wakoze ekyanyiizizza abantu 150 ne batwala amawulire. Oyo naye yabaddeawo yakoze bw'ati ne bw'ati. Kati oba oliawo nga posta ennene gwajjudde nzija Maria Fulo nti oyo yanywa omwenge n'akola bw'ati. Batugambye kyakole gundi oyo yakubye omwana wa gundi eyatomedde boda ya gundi eyasindise emmeeza yaffe wali eyakoze bw'ati ne bw'ati kuba yabadde n'omuvubuka we banavuka baye batandika abayaye be ne bakola bwe bati ate batute panels abamusasudde bona bwe batyo. Otegere ekintu ekyo kakati ne twefuula nnyo ab'ejjenjeero ne tusazisa ebivulu byaffe ninga endongo weeri tugikuba tugirina. Abamu tuyimbayimba okuyimbayimba n'ogenda ng'oyimba obubaalabaala kakati ogenda okuddayo nti oleese tuwa nga tewali nnyonta. Abantu nga tebakulinaamu nnyonta. Ekyo Kenzo kyatakola waakiri yalinnya ennyonyi ye n'ava mu Uganda neyegendera gy'agenze oba abagenze mbivulo oba kuwummula oba kukola ki yaba amanyi naye nga teyejajamizza buli tojja musanga namasuba nti ayimbyeko mu kabaala k'egindi ate tumusanze nnya namakuku nakani ate bakuŋŋaanyewo 17 mu kaniigi na bayise Kenzo ate bambeyawo abakyala 17 ne bakuŋŋaana awo nga bagaba ebirabo byabwe bagaba ebikopo nosanga omuyimbi omunene ow'eggwanga nga yali ku niigiina y'abantu 16 olwokuba bamuwadde miliyoni emu ali mu kuyimba enjala. Otegere kintu ekyo. So sometimes twetaaga okweteekako cover, twetaaga okweprotectinga, twetaaga okuteekawo ennyonta eri abantu baffe betukola ki betuyimbira. Omuntu abeere ng'akuyaayaanira. Omukyala yatuwadde surprise nnene. Tekibangawo mu byafaayo by'endongo ya Uganda omuyimbi munnayuganda okubeera nga tiketi etandikirwako ya mitwalo 15. Era kyamaze okusasula emyaka kumpi 15 gyamaze nga situmulaba singa tiketi baddenga ya mutwalo. Alinga yatugambye nti emyaka 15 gyomumaze nga temundaba ku stage mumpa omutwalo gwange buli mwaka. Otegere kintu ekyo. Irene Nambirwa Jessibo naye ajje nnyo mwaka ogujja yatugambye nti tuli mu nteekateeka naye mwaka ogujja katalijiya ku Serena tanaba kusalawo anti era Irene Nambiru era kuva mu ntandikwa waliwo abayimbi abamu nga tebasobola kubeerawo nga balala tebaliiwo. Namubirwa akimanyi bulungi nnyo okuva mu IG nga tasobola kuyimba nga Juliana takoze eki era okuva kwa Juliana nga bolaba byeyimbira ebyo naye teyayo kamu n'abivaako kyanafuya Irene Nambiru complete nekimujja nawo. Okufa kwa Kafeero kwasuula Sebatta wadde yasigala mulamu nti Sebatta teyeebakanga nga akasajja kali mu studio
ng'abasajja bamugamba nti akasajja kali mu studio kakoze Kampala mu kooti koye naga kakati akasajja kali mu studio kakola ki nti kakola Kampala mu kooti nagamba nange oba okwogera ku gologosa nsobi nnene naye nayingira studio ono aba aleeta ng'onaaleeta ono aba aleeta ng'onaaleeta kateri kyasuula bebekulu nga Bobi Wine kubivaamu kubanga bebekulu ne bwaleeta there is no one he is competing with kati bwaleeta engoma n'agiteekawo ate agenda kulwagana ne bafiki fameika ate bafiki fameika baddogo baana bato era bamaliriza buze butandisa okumuyita Zaakayo n'ebiringa ebyo okitegedde kitavudde ku ssengejjero lwaki kubanga ebitabi ne waakyo byo bivuddewo biterekeddwa byebitabi byetegudde babitegudde kakino kyo kisigaddewo enkindo zikoze eki kino kyakulumbe biri birinyerevu bitwalidde ku mikolo egy'ebbeeyi ebigambo byowulidde bya mukulu ono mayanja sibirimu ebyo so tuddeyo ku mulamwa nti okwejaajamya ne twefuula abayimbi abalayisi kitusazizza endongo okitegeera kakati bw'otuuka ate mu mbeera z'ekyalo munnakyalo aba ayagala akulaba omulundi gumu akuggwa ennyalwe mulimu abayimbi abagenda mu kyalo ne munyooma bannakyalo ne mubayimbirayo obuyimba obwo busatu ate nga munnakyalo oyo gwolaba avaluwinga nnyo esirinnyisa 5,000 ekirala bannakyalo kye batayagala mu abatannategekayo ndongo baakoowa kaliyoki naye oba gwe nannyini nnyimba ng'oyimba siddi tebakwetaagayo kati seetaapu yokka baba bagiraba batunula bwe bati mu kikaali tebalengerayo gita tebalengerako ŋŋoma tebalengerako ndongo wabula muleekanya muga nti omuyaaye waali n'okukulabako ne bakulabako mu tawuni kanojja n'okwata microphone ye ebisigadde mu biyimbe nze neerimidde mwanyi zange nenzeetundira ate onnyimbise n'okunyimbisa kyova olaba abasajja bakadongo kamu bawalukagga baani bwe bagendayo mu kyalo abantu bajjuza Sebata yagenze wane Mateete n'akuba abantu be 2,000+ ninga wowe nyini abayimbi abalala babadde nga bajja tebafunawo wadde bayimbi bantu 1,400 wadde 5 wadde 600 yes yagala ne BBS bakula abantu babwe n'abafuna ku lwaki balabye omusajja janazimba stage nazimba akayumba ke abaleetera endongo ye nga bwe yagikolanga abayimbi muyiga okuyimba live enneeyisa yammwe bw'oba otuuse ku kyalo mulimu abayimbi abatuuka ku kyalo before the show ate ne mutama abantu gw'oyagala abantu bakulabe kyokoliba okutuuka ku kyalo n'oleeta emiti gy'enjaga nga 6 mwana bobalaga engeri gy'ogenda okukikuba maama abayaga bazze wewe mugale ew'amayumba mwongereeko ne kufulu abantu bogenda okuyimbira ne baggalawo amayumba ne bongerako n'amakufulu kiki ekigenda okubeera mu kikaali ndongo okusala so bwe tuba tugenda mu byalo tumanye abantu betugendamu nti bategeevu n'okusinga bwe tukirowooza tukakkane n'okuduumuula nnyo ssente oba otuuse mu kyalo ng'oyagala abantu bo nfo ky'okuyimbira abantu 3 nga bayingidde mutwalo busoma embeera y'ekyo bateeke ku 5,500 osibe ekivero ofune abantu 3,000 oveewo ne miliyoni 15 oddeeka leeteyo ebintu ebirala ebisobola okwongerezaako abayimbi abamu be mutwala mu kyalo tebalina nnyimba zimatiza mu nnakyalo kuva waka mulimu abayimbi abamu nga beetaaga okwongerezaako pikipiki z'empaka nekisaakaasa abaana okwetooloola otegedde ekintu ekyo ng'omuziki gwokka ng'omuziki tegumala omuziki gwokka ng'omuziki kate bweoguteeka ku siddi guba gugwereddewo ddala okitegeera ojja kuleeta omuyimbi nga yayimbako situnnagaana
ebivulu ebimu lwaki abayimbi babeera Kampala nze nange kenyininyiri oba ndimu embeera z'ekyalo okimanyi tusoze Kampala zinyuma ke babeere bano abantu bennyini abakola zirongi bw'aba ategeka Africana buli kimu ekibeera ku Africana kibeera perfect abazinyi abasookawo amataala ebintu setup yonna kati nogamba tutulese nokate tuleese extra kale ate bwogenda okuleeta extra noleeta obuuma obutayogera noleeta obuki kwegamba bana ab'omukyalo ne balaba nga gwe atabawadde kitiibwa atabavaluwinze kubanga badde babigobera ku social media naku zino balaba kati nga baagala alisto ogezegezeeko baleetere ekintu ekibeera e Kampala bweyagala okukola sente mu kyalo batwalire system nga bweri mu kibuga babirabeko bagati yeye endongo yaffe obagamba nti abakalene nabasabye omutwalo namwe mumpe omutwalo mulabe ekintu nga kyekimu naye ebirungi bikoma wano mukono Kampala bwe bigenda ennyo bituuka eruweero bituuka Emityana mpozi ku Maria Fulo e Masaka ne birungiwamuko bw'ogenda okutuuka ekyotera nebyeveera so endongo y'ekyalo bwe tuba nga tuli bakugifunamu ssente tugirowoozeeko nnyo ekyatulange mukyalo mulange wano mu Kampala oli ateekawo drive 3 mukyalo n'ateekayo ka drive aka ku olwo ebipande babitimbira ewiiki egi ezo nno nsobi z'abapromota bapromota abamu beetimbako bwe bawulira nti Kenzo yabadde ekiboga yafunyewo abantu 6 bonna nga bafubutuka mu Kampala nga bonna bayiika kiboga ono ng'ateekawo ono ng'ateekawo ono twali awo ekiboga awo ku Lwokusatu nga waliwo Bitusi ku Lwokuna nga waliwo Kingisa ku Lwokutaano nga waliwo Ebonies kanembuuza mumwagala bannakiboga balabe ki ku bantu bemuleese era Bitusi nefunawo 1,500 Kingisa najja nafunawo 3 Ebonies nefunawo 600 so nga bosinga mbalekedde ye wiiki omuntu omu yalifunye abantu 1,500 nawe lindako wiiki nga 2 ojjuddemu ofuna 1,500 n'omulala alindeko wiiki nga 3 naye gyafunewo 2,000 mwenna mukole naye okwetematemamu communication enneeyisa y'abayimbi bapromota bwe mujja abayimbi eno batwala mu kyalo temwagala basasula walabye ekyabaddeyo e Masaka kati singa Spice Diana teyalinye ku stage n'akoma wabweru n'atambula n'agenda erinnya lye lifudde ebyuma babyonoonye otegere kintu ekyo ng'ate omuyimbi waali olanze omuyimbi tomusasudde akugumiikiriza byonna abikkiriza atuuse naye ku kifo kyokka agenze ku stage n'ayimbayo olumu n'agamba naye muŋŋambire ku yategese sheena ampe ssente zange so factors nyingi nnyo ezisaza endongo ezimu nga we natandikidde nga ngamba nti ziri natural tosobola kuzeewala naye ze tusobola okwewala tuzeewale ekyalo kikyalimu ssente zaffe bwe tuba nga tulina discipline enoonya ssente tweyanzeege bwete bwetutambudde olunaku olwaleero sina kyenyiza kwongerako awo kujjako kutegeeza nti genda ku fit club awo ogende okole ku dduyiro aerobics abeerawo gym ogendemuko sito ku byuma awo otereeze omubiri bakoki bainstructor babeerawo abakabi abajja kuyambako ku nsonga ezo oyagala kugendako mu steam oyagala gendako kwota ku muliro awo mu sauna massage byonna bibeerawo awo ate kusena ensaamusaamu so tuukawo ekifo kiri executive kikukkiriza okuwumula obulungi n'okwetayo okukola buli kyonna kyoyagala kasitoba nga tokosezza mulala gendawo ku fit club va ku kalenda jangu ne makindi va ku kalenda kirira itamu ku Salama Road sigala ngo kiridde paka ku Kyebusaabala kasoka mu Kyebusaabala bappa toda wala wonna deno ku Ntebe Road ku Colas wali kati waliwo petrol station ya mafuta bagita Shell kati nga tona kitukako bulungi ku mukono gw'ekyengulu waliwo kalina ne ku mukono gw'ekyemmanga kuliko kalina kati kana ku mukono gw'ekyemmanga kukuli amaduuka waggulu mu kalina fit club we lisotukawo ensonga zikwasaganya bulungi side awo Mate Jeffrey Mayanja aka Mr. Wagwan ne Simon Brock.